nze nga mpulira abaana baagala okutoloka nga bagamba nze sireka passport yange mabega. Mukwano nkuddamu bwe nti naawe kwekyo kyombuuziza. Eyatoloka ne passport n'ataatoloka ne passport mwena mufaanagana. Era passport eyo amazima gali nti teri kyamaanyi nnyo kyekuyamba. Nti ataatoloka ne passport asobola okusooka okuddayo nga mutuse ku deportation n'alekawo gwe ayina passport yo. Ate n'ekirala gwatolose ne passport already eyo passport kasita ofuluma booti ebe maze okwonooneka. Ne bw'ogamba nti eyo passport ogisindika ewaka togiyisa ku deportation kugikubamu stampu. Twakitegeeza nti eyo passport ejja kubeera mu stamp emu eyo eya entry bwe wali oyingira mu Saudi. Naye ya exit eba teriimu. Ekiyinza okuleetera omuntu aba agaba visa ng'ogenda mu nsi endala okukyetegereza ne yeebuuza bw'oba wayingira mu nsi eyo gwe wagivaamu otya nga temuli stamp ya exit. Eyo passport nayo ebe maze okwonooneka. So eyatoloka ne passport n'ataatoloka ne passport mwena bwe mudde Uganda on the safe side mwena muddamu ne munoonya passport endala. Ate ekirala bw'otuuka eno wabweru passport teyina walala weekutaasiza yadde n'akatono. Kwaffena tukimanyi bulungi nti teri poliisi yali ekutte omuntu ne mubuuza nti passport eriwa. Nze ngamba wano e Saudi bonna babuuza ikaama. Ikaama nayo ekuyamba wano ng'oli wabweru ng'oli mu kutambula. Ate naye ekuyamba ng'osanze abantu nga bo tebajja gissa mu system ng'agitunuddeko butunuzi bw'ati n'akuleka n'ogenda. Oba ntegeerekese bulungi. So gwe wena asanyuka nti gwe watoloka ne passport yo tekina kye kiyamba. Ate at least funa ikaama kuba yeyinza okuyamba mu kutambuza eno wabweru. Naye passport kasita omala aboota okutoloka mutuufu ebeera useless. Ne bw'ogikozesa ku deportation okuddayo era bagikubamu stamp ya ban mwe bagikuba era eyo batekyakuyamba eba efudde.